Kenzo olaba Kenzo avuddeyo naye se bali mu Bobi Wine abawettaka. Mwami Kenzo kankujukize muganda wo Mande, omata ekisinga Luganda. Muganda wo Mande bamuziika mulimbe wa Kiso. Ekyamuzikisa mulimbo kiba kiraga nti mwayina ttaka omuziika. Kenzo wakula Katonda naku blessing ambaganda bono oba mugaga. You are the one to make that family. Mama wo bato wamulabo batata ote wamulaba ebyo kati tetukyayagala biwulira. Abantu bafa ne bafuka bamulekwa ne bakula and they survive. Ne wabula ekibuuzo kimu lwaki teweemanya bunaku? Timukama bwaba yanteekako omukisa let me use this chance. Kuba ino tunyonyola lwaki muganda wo Mande bamuziika mulimbo. Ng'oyina ennyumba ennamba lema mwe yali bagamba tewali muntu kati agibeeramu. Tuwulira famu gy'oyina mu bitundu byeyo waggulu mambuka obalira oba Arua sort of eyo oba ggulu. Abayimbi bano golooza balwana na Bobi Wine. Singa mba nkubuuziza ekibuuzo ekyo. Simanyi kuba buli omu mpulira abyogera buwe. Mulimu agamba balwana n'abantu. Nze kankubulire edi ekintu kimu. Abayimbi abo beerwana bokka. Batya. Bo balowooza balwanyisa Bobi Wine. Kumbe beerwanyisa bokka. How? Nze sinnalabayo muyimbi mwavu oba upcoming ali wali akayanira sente ezo. Munanga ate abali obulungi betumanyi abakuba shows nezijjula. Bebali maaso. Bagula vite Spice Spice ye yasirika bebamu Shiba yazirimu azagala Spice mwagala nnyo kubaye muyimbi wange w'eggwanga naye yetali nnyo ngate bashiba bano. Okay, njogera ku bayimbi abanene sigama mbu bazisung'amiriza nti abayimbi abanene betumanyi abatali nnyo bafefe bali okay tebabyogerako. Omuntu asobola staging ekivulu ne kitamusala bafiki bali okay tebawulira nga baziremeddeko. You get the point. Tukata bagagga bali obulungi mune balemedde ku sente. Balemedde ku sente. Naye Kenzo zeka anyway nzo omuntu gwe newunye nyate ye Kenzo. Kati Kenzo omuzimu gwa Mande singa guzuukuka ku makya. Nga gutabukidde mulimbo. Nga kuguka muganda wange oli bulungi lwaki wandiko okunziika mulimbo. Kwali oli guddamu ki? Gwe omusajja ali obulungi lolo modo w'abayimbi sofa kati generation ya mwini. Banji bakwegumba aga Katonda muguru. Kuba yaba Bobi Wine bali ba top 3 eyabo yali ndala era be baleeta abasinga bagenda bava ne mu ndongo bebo era bakenzo be baleeta yagambye abaana ba Bobi bazanyira bweru na Obama owulira ebintu ebiruma abantu bya kisiru nnyo ababe bawuga abafete bawuga nikati uwani ababe basomera bweru abafete bafe basomera wano masomero ga ng'owulira byonna omanyi government eno nze njinenyako ekintu kimu yakwata abantu abatasoma abakale niwe bali badenga basoma abatalina bwongo bwasobola kukozesa mu kudefendinga government beba gravity ba full figure bakozeyo ne top up ya Senkubuge a useless top up kubazi sida ba Senkubuge kyasobola kola. Okay, Senkubuge afunira ku token ya bujingo because as a must you have to support it. Fe tukusubira okubanga bwe tugamba nti serving services zo wezikoma kiriza mbu wezikoze ki. But who was Mpuga at first before ngatana jamuno ani yali amanyi Mpuga? Nze nali muwuliddeko naye nga simanyi byakola. Mpuga era yali mu nnyo mu politics ya servinga ki kyetumubwebaliza nti yabadde legend ennyo. Fine reasoning capacity ye nupunga pati mwe mujeetaaga naye ate baba ina mentality y'okukola obwakabaka empire tekisoboka. Kuba that's why Kyagulanyi naye talina bwakabaka. Nze reshuffle ya just tegedde. Reshuffle ya NUP. Na ate era nenkola ki nenjaniriza. Nze nyine ekintu kimu kye omuntu wero senyonyi buzibu kibu yali ayina mu services. Yete talina nti ye goba promotinga. Kati bakola nsobi. By the lwaki abenaalemu kyabalumanya okujjawo Mpuga. Is there any hidden agenda? My point. Nti nali sijinaako idea. Naye bwe yajja nagisanyukira. Nalaba Kasolo juzi ku barometer nga bali mukubuusabuusa credibility ya Ssenyonyi. Afete tubalina. Naye nga ate njagala ngambe Kasolo oyo oba muyite na kamumpaleromu. Ssenyonyi gwaliko engeri gy'ayitulatingamu ensonga Kasolo tonnaba. Kasolo is. Tubanirizaako basebo ne banyamwe naje musiro kubanga mutulaba abasubscribing n'abaliking n'abasharing. Tubebaliza ddala mwebala okuba nga mutugatirako ddala ettaffaali. Ddala mu abatubanja buli lunaku waaka naffe ne tusalawo nti okumubawa a solution. We tujjidde olunaku olwaleero tufa kuziika omugenzi kakati baby deewo
eyafudde ku lunaku lwabadde lwakutaano yagalamiziddwa ku bijja by'abajjajjaabe ekigamba wabula ekineewunyisiza kibadde kimu mu kumuziika enzikiriza y'obuwangwa ye musabidde era ne neebuuza eno enzikiriza yatandika ddi. Enzikiriza eno mbadde sikitegeeranga nti ekkirizibwa okubuulira naye enjiri sebeerukola abantu bagyegatteko. Jumba Ligaweesa Ssaabakabona yakulembedde saaviisi era ngenze okulaba emikolo gyonna emigundi nga bagimenya emisaalaba anyway nze ekinzijjidde ekibadde kimu tikale bwe baleeta freedom of worship kale singa bagala waakiri amadiini agafera ne tugenda mwene ey'ekinnansi kuba ey'ekinnansi wonnyiriza nga nkuloga ey'ekinnansi wonzigirako waya nga nzijayo jjajja bamweyana byebyo bibadde mu kuziika naye bambi abantu bangi bazze ne bamuziika abayimbi bazze bayitirivu abavudde Kampala badde bayitirivu n'abavudde mu bitundu wano ebyamubende babadde bayitirivu nnyo buli omu ayogedde ebibye ati nze omugenzi yaŋŋamba bw'alifa tetumuziikanga na lugoye tetukola ki buli omu ayogedde naye nze kyanneewunyisizza nti enfaayo efaanaganye n'ey'omugenzi Hamani basudde ng'agenda kufa yasooka kwogera ne Alice Nakitto muganda we bw'amala okwogera ne muganda we balina obutakanya ne Tom Serunjogi bamala ne babigonjoola kati e Masaka agenda okufa ng'agenda Masaka ewa kitaabwe eyali omanyi yali ex-soldier yali mu magye aga First World War mu lutalo olwo nga gyagenda babimalirize eyo sajja teyatuuka yafiira wali Kibaale Bugonzi so noono ekuuke kufaananye nti yabadde gyava yabadde agenze kwogera ne mukwano gwe baddiŋŋane basonyiwagane ekyomukisa omubi tiyasobodde kudda netumuluzinga bwe tutyo kale olwaleero we tujjidde ensonga z'edikenzo gravity okudiisinga Bobbies kyagenda ddala mu maaso kakati nze nabagamba mbeera wano nga mbabuusa bano abasajja ekibakubya Bobi Wine it's not because nti balina butakkaanya naye olunaku lwe yayogera ku handouts nga bali ku lumbe lwakatolu bwama lwakanga abantu bangi ekyokubiri bwe yayogera biliyoni 3 ze baabawadde nti baalidde eddwaliro sente ezo tebazifunanga nakati gwe kati kyoba oteeka mu bwongo kiri kimu soko oteekemu wano nywenga bwenkola kuba eddoboozi likooyi kyoba otegeera kiri kimu obudde buno obeera nga babamye ssente ekyo nakyo kikola paati nnene ng'ate Bobi Wine akyazikuba nagenza olaba Kenzo avuddeyo naye se bali mu ku Bobi Wine abawe ettaka mwami Kenzo kankujjukize muganda wo Mande omata ekisinga Luganda muganda wo Mande bamuziika mu limbe wa Kiso ekyamuzikisa mu limbo kiba kiraga nti temwalina ttaka omuziika Kenzo wakula Katonda naku blessing ambaganda bono oba mugagga you are the one to make that family mama wo bato wamulaba batata ote wamulaba ebyo kati tetukyayagala biwulira abantu bafa ne bafuka bamulekwa ne bakula and they survive niwe bule kibuzo kimu lwaki teweemanya bunaku ti mukama bw'aba yanteekako omukisa let me use this chance kuba olina otunyonyola lwaki muganda wo Mande bamuziika mu limbo ng'olina ennyumba ennamba lema mwe yali bagamba tewali muntu kati agibeeramu tuwulira faamu gy'olina mu bitundu byeyo waggulu mambuka oba lira oba Arua sootoveyo oba ggulu kati sebo oli mu kusaba ttaka Kenzo tukuwagidde ebbanga bw'ategeka road wetu Edikenzo Festival approximately ekivulo ekyakusala wafuna abantu nga 4,000 ate yo tebaloosi wane mubende wali mu Kasanvu ekasese wakuba abantu kumpi nga bagenda mu Kanaana wagenda ebundi bujja ekivulo ekyabatabula ne Jacob omutuuze wali mu mutwalo gumu na kitundu yali Fort Portal bundi bujjo one of the two kiki kyenkugirayo gw'otuddizaaki okujjako okujja mu kamera otukabirire nga bw'okasolinze ndabikanga ayomba naye just ndi mu kujjukiza nga tonna banja Bobi Wine nze nyina byesikiririzaamu mukimanye ebbanga lye mugoberedde programs ze tukola nze sibeera ku side ya byabufuzi ndaba nsonga nga bweri buli ali mu kusaba Bobi Wine we bazimba eddwaliro oli mu ssero nkikuddira mu lwaki kiteeke ne mu luzungu ali mu kusaba Bobi Wine nti abazimbire eddwaliro you are totally stupid you can't claim someone's properties yakolerera azishalinge ne bana Uganda nga tetusasula omusolo tu bwe mubanga sente bazibamye biliyoni 18 muveeyo mu speaking loud mugambe akasente omwana yakayiyemu omukka
fe tujja bataasa mufuna biliyoni zammwe 18 yo enjoy that money. Ekyokubiri mutulekanira mbubawa ababoda mbubawa abaaki mwe mwina kye mwerabidde ezo gurupu ze bawa ssente tebaziwangako biliyoni obukadde 10 singa bwe bakwata ne babawanga babazimbire studio babagulya kamera ne bezandibadde obukadde 5 would have been better. Naye biliyoni 18 ezizimba amalwaliro ezikola oluguudo ezo ssente nga zisobola okudaabiriza amasomero tubuuza zibagattako kingoredde muli bulungi muli financially stable. Kenzo wegeraganya n'omuvuzi wa boda lwaki mugamba aba boda baba waffe tetuvayo kugira nina nvikisi wano oba nyombye naye olumu mutuleetera okwogera bye tutasaanye kwogera omukulu anvikisi waali kababuuzeeko tutandikiraawo. Mbalamusizaako nnyo abalabi ba Iki Great Media. Angelo Praise Anvix Bank lyerinnya Eddie nsaasira nnyo famire y'omugenzi kati bebiddeewo bamulekwa n'ab'emikwano manyi teri kintu kizibu nga kuviirwako muntu anti kati buno okufa tekumanyirirwa obudde buno kyoba omanya kati abantu bamaze okuddayo kati ate bali kati famire eri mu kutestinga the real pain abadde bagaguma munange nyo kati sawa ya kutestinga bulumi kati bali bokka kikyotegeeza saategedde mbu twakoze na musiru kakati wa kamera omwana oyo nja mukubalu oyo bwati obwabeera. So Eddie abayimbi bano golooza balwana na Bobi Wine singa mba nkubuuziza ekibuuzo ekyo simanyi kuba buli omu mpulira abyogera buwe mulimu agamba balwana n'abantu nze kankubulire Eddie ekintu kimu abayimbi abo beerwana bokka batya bo balowooza balwanyisa Bobi Wine kumbe beerwanyisa bokka how walabye Gravity we yagenze ku meeting omukulembeze w'eggwanga akwata obukulembeze bw'eggwanga omulundi guli obako kati ekkololo yabaddeyo by the way Kenzo ekyabatuta okuyimba ku mukolo gwa pa ne baana mmwe ekkololo wawulidde speech ye sagiwulidde ate nawulidde ya Gravity nga asaba eddwaliro exactly teyasabye eddwaliro yagambye omukulembeze bafunye ettaka Eddie kankubulira teri kintu kimenya bulamu bwa muntu nga kubeera musiru anti oyinza gwe obutakimanya kati Gravity gwe bino betugamba biyinza obutakuyamba naye ne bikuyambira abaana era ye katwamuvaako katuli kubaana mugezeeko obwongo bwammwe alulaga byakola bya kitegeevu yavaayo nga lwe basooka omuggyako interview gye yatandikirako bino byonna yatugamba tetwetaaga zimba malwaliro kuba bw'ozimba eddwaliro obanga agamba abantu mukole ki mulwale ng'akigeraageranya ku kintu omuntu bw'ozimba ebbaala oba oyagala abantu bajje muki mu bbaala bw'ozimba eddwaliro oba oyagala abantu bajje muki mu ddwaliro ate mu ddwaliro tebakyalayo of course bwazenga agenda mu interviews ez'enjawulo yecontradictinze ne bye yasooka okwogera nti teyeetaaga ddwaliro kati budde bunakola ki alyagala. So omuntu atasobola kunywerera ku kigambo kye mu wiiki emu tumubuuza aweeyaayo okitegera in just one week tugenda mujjako tutya hadithi y'ekintu ey'omuntu ategeera tumwesige nti ddala byayogedde si bya mubuyabuya akiikiridde abantu abagenda okwogera ku kituufu yagambye Bobi Wine mukulembeze I know better exemplary right Eddie Uganda eno twafuna independence mu 6 yali mu 1982 6 yeah we nagamba lenga 86 6 twakabeera n'abakulembeze bameka si basatu nedda twogera ku ba leaders kuba leader ye mukulembeze ne ba Museveni president woyita omuntu omukulembeze mbu is a leader kiba kitegeeza buli leader gwe twali tubadde naye ne waba wa LCF ne waba wa gundi local government abamuki aba leader bw'otugamba mbu oli leader ayina otuwa ettaka kitegeeza ku baliida be tubadde nabo mu bbanga eryo babanga bonna baali basobola tuwa ettaka tuzimbeko eddwaliro singa tetukola ki okitegedde kyegamba nti baliida bokka be tulina mu ggwanga singa buli omu alina tuwa ttaka tuzimbe eddwaliro kuba bagamba balina ki amataka tuzimbe eddwaliro
singa tulina amalwaliro ameka singa tuli wala kati gravity yeerabira ekintu kimu nti bino tabikalanako mbu oba bikalanako mu position entuufu kuba mu ggwanga eriri civilized abantu we babeera omusolo tosobola saba muntu ddwaliro omuntu sekinnoomu kyekiri kye nagambye nti beerwana bokka kati indirectly alwana gavumenti ye ali mugigamba mulemereddwa kati olugamba lwe nawulidde mbu badde bamuwadde $, agiseewo bino ebya Pentagon kituufu naye nze sikikiririzaamu nze kyanzikiriza kiri kimu bano abaana bawulira ennaku omusajja yabagisaawo akasente Edi mu Uganda buli kimu kisoboka Bobby yalabisa ne babagma akasente ne kati sente zaabwe zijja fuluma nze siri sure kakati anti batandise kwevuma na mukazi atayino zibawo sente zaabwe zijja fuluma kuba zayitsi mu parliament yaziyisa okay naye mu finance wano wezitanakola ki wezitanava baba we baliye tosobola kuŋŋamba nti bawa ebitundu ebirala nze sinnalabayo omuyimbi mwavu oba upcoming ali wali akayanira sente ezo munanga ate abali obulungi betumanyi abakuba shows nezijjula bebali maaso bagula vite Spice Spice ye yasirika bebamu Shiba yazirimu azagala Spice mwagala nnyo kuba muyimbi wange w'eggwanga naye yetali nnyo ng'ate bashiba bano okay njogera ku bayimbi abanene sigamba mbu bazisung'amiriza nti abayimbi abanene betumanyi abatali nnyo bafefe bali okay tebabyogerako omuntu asobola staging ekivulu ne kitamusala bafiiki bali okay tebawulira nga baziremeddeko you get the point tukata abagagga bali obulungi mune balemedde ku sente kati baleme otegeera ekintu kimu Bobi Wine teyabagamba abo balowooza mbu yali ayogera nabo omanyi Edi kiringa omuntu bwe mbanga ndi mu kuinforminga information njiisa mu bintu byanjawulo waliwo okubanga nkuinforminga waliwo okubanga njogera naawe biri two different naye byagala ofaanagana so mu speech ya Bobi Wine yali ali mu kuinforminga abayimbi naye nga bwayogera neki ne government nti mukutte sente ezisobola okuzimba eddwaliro muli muziwa a certain group of people abali okay even taxpayers money even nga bali okay they are okay edinza bulijjo njogera ku kigambo priority nti priorities z'eggwanga zino ziri ki kukwata abantu abatono babasirisa abandiyogedde that's the priority I see eyo si ya gwanga bafufiga tebandi tumanyiridde ku ma TV nga boogera ebyekisimu teri kintu kinnuma nze nasoma journalism omanyi balowooza nti okukola ku radio ez'amaanyi oba ne TV mbu kyekimu kubitufuula proud nze kati kino kyenjagala nosinga okukola ku TV ne radio y'amaanyi because I communicate to the people nga mpitiddemu nga ndi free nga siriiko n'amateeka kuba wali ba regulating okufaako obufi yes kakati buli lwatunulira abantu ngabo nga bali ku zi TV boogera ebiri n'ogenda n'obuuza Senkubuga omusajja gwe ffenna gwe tukuze toga olaba pono naye bujingo byonna bitukoze naye otuwe mulidde Buganda ng'atalidda Bunyolo ate munaye tunagamba tuwemukidde Bunyolo ng'abatalidda Buganda Edi nze kino tekiringa kiragiro kusaba nze nsaba nnyo ekintu ekyo omukulembeze wange akyogera nnyo make sure nti okyawa Kyagulanyi kuba osobola obba nga tokola ki nga tomwagala mu 2015 ayina we yali yagamba ndi wano mu kifo njogera naye nkimanyi abantu 9 tebakola ki tebanjagala ku 10 kitegeeza omuntu omu yakola ki amwagala naye tekigenda mujjako kiri kwogera kituufu mu making sure mbu Kyagulanyi mu mukyawa kuba Kyagulanyi si yagenda okujjuza shongo ogitegese omuntu oyo gwojjako 10 yagenda okujjuza ki era yagenda okujja lema muli azaamanya ng'enkeera ogenda kujja staging show Edi twogera ku bayimbi bokka njagala ekintu kino mu kiseeko focus tuli ku entertainment industry eyokola eggwanga lino kati kankubulira ekintu bakaboni y'eggwanga
egenda mu ssente ntono nnyo ebyobulimi. Nakati n'ebyobulimi naye gwe mbulirayo mboba wali osanzeko omulimi akayana. Anti nyina walina kyotategedde. Bwe baali bagula kasooli omusimba kiro baagigula 2,000. Eyawa kiro ya mutwalo. Mwagigulanga mutwalo. Katolima. Sirima era ebyekulima sibimanyi. Kiro ya mutwalo. Mutwalo eya rice no zeba ya kanana. Even more than that. Anti bibamu ebika eya rice kasooli asookerwa ku. Naye kale line gwanga nze kale nzikiriza. Omanyi waliwo ebibuzo olumu bye twebuuza naye ne tubitta. Amata agatagwa. Naye basajja mu mutufuze. Nze sigayinaako buzibu oba gagwa bategagwa. Naye twagala ebintu nga buli muntu akola ki? Amata ago nze kankugambe twakulira. This is the truth. We twakulira ng'ekikopo ky'amata kya nusu 5. Mwenga nze nakindabako ne ku 3. Ku 3 twakinywa ne kati nze ndi mu kugamba Kampala. Mu kyalo kyabanga kya 3. Kubanga omwezi gwabanga gwa mutwalo gumu na kitundu. 30 days. Tali kinewunyisa obudde buno kati okunywa ku mata layisi nnyo mitwalo 3 omwezi. Kubanze kyenzijukira ffe baagatuleeteranga ewaka nze nali siganywa naye nga muzeeyi aganywa. By then nga ndi muto nga naye ng'ekikopo kya omwezi gw'amata gwabanga gwa mutwalo ng'oli bamuteerako n'ennusu 1,000 manya akaana akagaleeta ku makya nga bagakamye biki ebyo nga bamuwa mutwalo gumu. Nina ekintu kye njagala nkubuuza Nvix. Bw'otunuulira zino entalo mu industry. Batunuulidde Kyagulanyi nti gwe bali mu kukuba bamusesemye ekituufu kye bamwa kuba yatagenda baddamu by the way. And by the way abayimbiri kambagambe namwe bannabyabufuzi abalowooza nti ogenda walampa Kyagulanyi akuddemu. Boyo oli omuyaye mulala mu nnyo nze nsiri nnyo political embu ndi ku side yo bandi ku ya Museveni nze ndaba biraba ebintu. Naye Kyagulanyi mu respectingirako ebintu bingi era nze n'omulumbagana. N'ensobi bw'abaagikoze nkimanyi always human beings tukola mistakes. Sola mwatakinga lwansobi. Kubazikola waliwo neje majje nnyizo ganti ino wano yakolamu ensobi. No, that's a human being must be. Botakola nsobi togenda kumanya. Tetuli fair. Oh yes. Botubanga tetusobola kutunula ku nsobi zikoleddwa over 35 years. Why should we look at a mistake ekoleddwa in just 3 years? Ate kyokubiri. Ate atekoleddwa ku sente zo. Lekambuzeyo gravity. Kubala babadde bagamba Kyagulanyi sente zafunye mu kuyimba oba mu byobufuzi. Omanyi olumu nabo confusing. Naye kale kanjogere bwenti. Dokita Kizza Besigye mukulu w'ekigwe yatulekerawo gwe tuyinza okulaba. Mu byobufuzi byamalamu emyaka egigenda mu 10. Ndowooza ya enlighting abantu abalinga Kyagulanyi. Kyekyoka. Ekyokubiri. Bw'ogenda n'osoma kye bayita politics. Tewaliwo politician nga avuganya. Kankwe kyakulabirako kiri Kenya. Oyo musajja Odinga, Raila Odinga. Musajja mugagga. Nnyo family yawe. Toyina kintu kyosobola kutulaga nti akikoze for the community. Then why do you claim Kyagulanyi ow'emyaka 3? Odinga ali myaka 14. Mu politics ate nno nga yo position ye Kenya tebamanyi yo mulala. Odinga yabisanya n'ali mu ntebe. So kikyengezaako okujjayo. Muleme kwogeza butamanya by the way. Sometimes twagala nnyo tulivinga mu bulamu kale obwerowolereza nnyo naye nga tetumanyi bye twerowooleza. Kwe kuba n'ekirooto ky'oggula emmotoka nga gwe ng'omuntu n'ennyumba bakugoba. Kati onaakitukiriza ddi nga tumaze kati okusinza nga bwe ntuuse emmotoka yiiri n'atera. So ebintu ebimunze bwe mbiraba mbyewuunya naye Nvix gwe nkati ng'ali mu industry eyo ey'abayimbi. Gulabite ne Kenzo beegasse kinnyo. Ne banne. Ne bwana bu social media obwo bukiriza mu Kenzo ndaba bafiiki simanya baani kukiddemu kyali wange oyo ene clinics ya mundaga nali simumanyi nnyo. Nga bonna bali mu kugamba twagala ddwaliro paka kuwulira bubi. Naffe tubabanje oba tebatukuse kubanja. Eddi nze sigenda bbanja muntu yenna. Naye olunaku lwe banakitegeera mu kye babanjizaako si kyekituufu. Okitegeera? Eddi, kati ngenda kuwa example ntono nnyo nga Nyango. Singa okola essomero. Singa okola essomero. Nendeeta omwana wange. Ng'asomerayo. Omwana wange n'atakola bulungi nnyo. Naye nga waliwo essomero eddala erivuganya eriryo. Ng'okusinziira nga bwe ndiraba, essomero eryo ddungi. Gwe gy'osasulira ne weerabira okubanjayo omwana wo by'alina okufuna. N'ogenda ku ssomero eddala.
ngo babanja does it make sense to you? Does it make sense? Nyanga togiraba naye Kenzo zika anyway nzo omuntu gwe newunye nyate ye Kenzo kati Kenzo omuzimu gwa mande singa guzuukuka ku makya nga gutabukidde mu limbo nga kuguka muganda wange oli bulungi lwaki wandiko okunziika mu limbo kwali oli guddamu ki gwe omusajja ali obulungi lolo modo w'abayimbi so fakati generation ya mwini banji bakwegumba aga katonda muguru kubeya aba Bobi Wine bali ba top 3 eyabo yali ndala era be baleeta abasinga bagenda bava ne mu ndongo bebo era bakenzo be baleeta be baleeta naye ati kati be bali dinzo obudde buno era bali be babaleeta mazimu omuzimu ogwo bwe gulizo tata wakuzala mu musingo obuwanvu omuzimu gwa mane ne guzuukuka sebonzi jamulimbe wakiseeno oli neze nkyayewunya ne kye yali abala kyali oba kiki pananga Kenzo oyagala abayimbi okusinga muganda ogwo waziika ddala mulimbo oyagala eggwanga lino okusinga baga omayika nkugambe gwe tokimanyi nze nyina mukwano gwange mu family ye bayina omulalu bano abo ku street nga bo bamanyi ne munangero yafa that's the dream namanya nti abadde wa mugaso wabula nga tebalina ngeri ya mu managing nga baamuleka baamuleetera keesi ne bamusemintinga olumbe ne balutira kente ne baleeta emikyere nga oyinza okuba n'ekibuuzo lwaki tebaamuyamba naye nga tomanyi kiki kye baakula ne balemererwa negwe oyo yali omuntu omulamu ayiriba wano na wali ng'amanyiddwa obanje naawe eddwaliro kweri odimandinga embwoko ne kale nze kyendowooza waliwo munnamawulire esitole tonagirabako munnamawulire eyakkiriza akola ku radio fo ndowooza yakkiriza nti akolera Yiso ali mu mawulire gravity tabanja bintu ebyo mboba nti abyetaaga gravity ali mu kusasula sente ali mu kola is doing his job akabasa ke bamuwadde corona konna kalaye kawadde ya ali mu kola mulimo gwe nakalaye akabasa kawadde ka omuyimbi atali bulungi yasobola ovuga Range Rover ya miliyoni 7 yagambye abaana ba Bobby bazanyira bweru na Obama owulira ebintu ebiruma abantu bya kisiru nnyo ababe bawuga abafete bawuga nikati uwani ababe basomera bweru abafete bafu basomera wano masomero ga ng'owulira byonna omanyi government eno nze njinenyako ekintu kimu yakwata abantu abataasoma kale niwe bali badde nga basoma abatalina bwongo bwasobola kukozesa mu kudefendinga government beba gravity ba full figure bakozeyo ne top up ya Senkubuge a useless top up kubazi sida ba Senkubuge kyasobola kola okay Senkubuge afunira ku token ya bujingo because as a must you have to support it of course ekitegeera yeah you can bear with it never know government ene tukoze bubi imagine Senkubuge omusajja oyo nga bali baamanyi one of the most respected nembo batebeeraba beera bana yeggwanga munaye okulemererwa kuno bagamba obusoberwe okukozesa kyotandikoze abasajja bakoledde ngo obugagga bulemye antoyinza kubeera financially stable n'okola ebyo gomanya singa babe mu kibyo balaba bandi badde bakoze ebyekisiru bingi but for them they are contented with what they have that's why bategeka ebizannyo byabwe emizannyo gyabwe bo batunuulira nnyo bantu kusanyusa tebabiteekamu even ne politics naye teteri kinuma nti at the end of the day no bo bitaddemu it is not a problem muyina side gye mukisaako when someone brings an NLM bayite baki saga kwesa kigambo kivuma naye nga sibaagala si ba blogger abantu be NLM supporters kala abawagira movement that is not politics kwaba nopo bebawo erya guns bakati bali be bagunzi kati kankubulire Eddie bobanga weyita omugezi nga tosobola ku reactinga na musiru kitegeeza gwe musiru kyokka tokitegedde Eddie bwongamba oli mugezi naye nga tosobola kutegerera ku magezi ga musiru kitegeeza ate gwe musiru kuba musiru bw'atategeera mugezi it is understandable soko mbulire Kagabo wamulabye simwagala simulaba yagenze NRM officially yagenda dda era ne nduli abadde mwemuke kati ali ku kadi yaki NRM mu parliament national resistance anti kati alina savinga kisanja
asubscribing Kagabo wa Nup obudde buno yeah ne ate kati mu retreat yagenze mu yenalemu era bwe baade bayita abakabe nalemu Hamson Obuwa yatutte yavubye te making era sense naye no munenze kankubuulira Hamson Obuwa ne nalemu Kagabo go mwatutte omuntu atya ku balonzi Kagabo baakiikira bwe babe 15 temwafunyeeko n'ogwo era mwe temulowooza nti kati bonna mubaleesa abamuwagira wabula kati ekimanya kigenda okuddako zenkayana z'okubba obululu nga mwagala mulage nti enalemu yeyinakola ki ina powers era akalweyo obukoto gyava oyo Kagabo bagenda kukabba n'ebisubi biyoole lwa nsonga they want to prove tya Kagabo yasala eddiiro n'eno laba yawangudda tolaba amaanyi tegali mu pate nalabyeko interview emu ku radio yadde ku CBS Abedi Bwanika abasajja abo batukoze bubi Abedi Bwanika mutukoze bubi mwense yayogeranga Abedi Bwanika ku manifesto ye yakaluka 2016 natunula manifesto ya Abedi Bwanika yali 2016 2011 kweje emyaka ebiri nga botunula mazima ye mukulembeze gwe twetaaga gwe nkutunulira obudde buno wadoli munupu nene munupu nkimanyi gyoli bamalaga kuwate bategeera nedda bebo basiju yani waliwo abantu be bayamba obuyambi naye akaziwe Bashiri Mbazira namwagala yamanya akoze emivuyo gye yasirika toyina nawo omulaba yerira musimbi awo yamanya nti ekisobola ovaayo mukusirika no mukusigala ngo yasama waliwo abantu abamanyi powers anti ye kati kwa mawulire ekyo ba ino yes exactly era kati bano bakagaba batamanyi abatasoma mawulire dokita sagyo ni mulamba abatasoma mawulire kwanga lino bana ebitibwe muntu bijjewo oli kudalya doctorate sagyo nenga reason incapacity ya community togirina kati basoma biki tula abasajja abazungu abatusinga being a doctor munsiza abazungu olina ekitibwa kya doctorate yekyo kiba kinene naye notunulya omanyi olaba you can graduate to graduate nze mu degree nga byokola tebibalancing no you can get papers of course naye omusajja ali kudaala nga osomye ebintu n'obirabira mu ngeri ya bikukujju nagenze wa muhoozi ate wa Museveni yakola bino kati munupu wali ono nyingi ene wanza olumu kale tebineewuunyisa mu politics mwa Museveni amuluddemu obwe buvuyo bwe abagula n'abalabisa ekikwewuunyisa Kagabo oyo nga n'omwegaana bamwegaanya kikubuliridde wano anti Kiwanda gwe tokimanyi nti awoloma ate ezo ponzi nze zinkwatako Kiwanda like olina kyotamanyiiko Kiwanda ate ekintu ekyanyiza muzeeyi kyali eki yali awo ku Mayor's Garden we yaleetera obuzibu yagamba mu Museveni nti ogenda kuwangula Buganda region ebitundu 99 ku buli 100 ne bagenda nga Museveni ne mwana tebamulabayo mu Buganda omukulu yali asuddewo ekifo ky'obwa member of parliament nga abazagenda kutuula mu minister agenze mu bwa minister ministerial ne muyita mu ngalo ne bamulekayo ali eyo awujja bunyama anyway line gwanga nze mu Museveni gwanga olisobola ge mazima era nze wembeera awo nga ntudde eka omukulembeze agenda okuddira mu bigere alina okulwana nnyo tu stabilizing atuze mu nnomo kubeno gye watuteeka tuli bagwe baddalu edibayo no ne gwanga lyaffe kozi singa gwanga lino lyali nga governance teripuwa nga bweri bino byonna singa tetubyogerako yoyogere kuki okitegeera bino byonna singa tetubyogerako by the way manyi lwaki Rwanda tobirabanga bayogerwako Kagame dictator na yensi yagikoledde era I want to visit by the way ensi ziri 3 zenjagala visiting njagala genda ke Rwanda Kenya ne Tanzania era singa nfuna omukisa nentukako mwezi ensi 3 zijasi njagala ntegeere Uganda twali aki Uganda abantu be bayavuwaza nga baagala kwezzangulu bangi kati mukubeera abangi ndi Ed Budde buno ofuna ddiiro ngesobola okujjambwa completely but again you have enseke bazisimbira ddala ku mutima ndi bwe tubanga obadde ogenda funa miliyoni 5 you end up getting 100 ngobadde ogenda funa miliyoni 5 nga zizo teri azikayanirako in fact wekanga ofunye n'ameka 5 gwe nga tumaliriza soko omulire manyi ate goli wano ekintu kya kuunga mpuga ani yamubaliddemu akuba ekintu kya kuunga goli wano punya ate TikTok okweyo gibeerako bingi byoleka byomanya kuunga yabadde na buzibu ki
kunga wamaanyi nnyo okuba nti nange nsobola omwogerako. Kunga si yankola mu mwayitiranga ekibiina okusimula bannayuganda. Mbadde manyi ogamba kunga media gwe bakuba. Ogamba disigundya okukunga abantu. Kunga media ate yakola ki? Mbu yali atuta amabuloka ku kitebe. Akole ki? Ate basaba ddwaliro. Naye yali akulira. Enkola ya kunga si ya buli wamu. Eriwa. Enkola ya kunga ya mu byalo. Si ya town. Ya mu byalo. Kati ate Mpuuga kyamusiirawa. Adi bwe bakujjako position. Oyinza obbanga osanyuse obanga tosanyuse. Ffe tukusuubira okubanga bwe tugamba nti serving. Services zo wezikoma. Kiriza mbu wezikoze eki? But who was Mpuuga at first before nga tanajja muno? Ani yali amanyi Mpuuga? Nze nali muwuliddeko naye nga simanyi byakola. Mpuuga era yali mu nnyo mu politics. Yasavinga ki? Kyetumubwebaliza nti yabadde legend ennyo. Fine reasoning capacity ye nupunga party mu mujeetaaga. Naye ate baba ina mentality y'okukola obwakabaka empire. Tekisoboka. Kuba that's why Kyagulanyi naye talina bwakabaka. Nze reshuffle ya just tegedde. Reshuffle ya NUP. Naye ate era nenkola ki? Nenjaniriza. Nze nyine ekintu kimu kye. Omuntu wero senyonyi buzibu kibu yali alina mu services. Yete talina nti ye goba promotinga. Kati bakola nsobiki. By the lwaki abe naliemu. Kyabaluma nnyo okujjawo Mpuuga. Is there any hidden agenda? Point. Nti nali sigiinaako idea. Naye bwe yajja nagisanyukira. Nalaba Kasolo juzi ku barometer nga bali mu kubuusabuusa credibility ya Ssenyonyi. Afete tubalina. Naye nga ate njagala ngambe Kasolo oyo oba muyite na kamumpalerumu. Ssenyonyi gwaliko engeri gy'ayitulatingamu ensonga Kasolo tonnaba. Kasolo is tonnaba mazima. Ali biro nnyo. Omulenzi oyo ali blessing. Mayi the wenze nkubulira. Anvikisi nakkiriza mu kibayita blessing. Nze gwe Katonda tutuddewo ne bucha ku macyango ina kalina. Nze sijja kuba nduluwo. It's a blessing Katonda bw'agigaba. Kyagulanyi abanywanga naye enjaga yuyo yatugambye amaze emyaka 12 tonya kitamiiza. Kati abanywanga naye omwenge yakubanga omwenge gwe. Yanywanga kabiyo omukulembeze. Kati takyanywa. Tamanyi na beka testing. 12 years ye yakyogedde. Kati kitegeeza omukisa gujja n'ebintu bingi gwatulaba weebuuzo solo kwerekereza omwenge na kunywa. 12 years gwe weewunye Kyagulanyi yali akyakola ki mu 12 years. If you can